Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe amawulire genjagala okubanga nkuwa breaking news omukulu Mathias Mpuuga egijje giwunye era njagala okutegeeza nti kaweddemu eka Mathias Mpuuga ye ne banne ba commissioners abaana boyinza okuyita ba back bench commissioners bali abeegabira akawumbi akalamba n'obukadde 1.7 billion Ugandan shillings emikono omukulu Ssekikubo gyabadde akuŋŋaanya jukira petition okuleeta motion ku parliament ebirenga eteesebwako ekubaganyizibwako ebirowoozo baali bagibulookinga oluvannyuma lw'okubeera nti emikono gyali giganya okuwera Ssekikubo yatandika anoonya emikono 177 egy'ababaka abalina okubanga basayininze okuwagira kino wabula baali baganya okubanga bawera kati wetwogerera emikono giweze Ssekikubo ne banne okuli Saro Pendi okuli omubaka amanyiddwa nga Erioda okuli omubaka amanyiddwa nga Patrick Nsamba omubaka amanyiddwa nga Godfrey Gonzaga Sewungu balangiridde olunaku olwaleero nti emikono gye babadde nga banoonya giweddeyo era kati ssaawa eno yakutebolinga nsonga ku fulo ya palamenti bagiteeseeko kubanga okukkiriza okugitebolinga babadde beetaaga okubeera nga balina emikono 177 bayayanye n'emikono gino baatuukako n'okgenda mu bitundu by'embalala Western Uganda ababaka ba palamenti ne babeera nga tebakwata masimu baagala basayininge ekiwandiiko kino emikono egyetaagisa giggweeyo abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform ababadde tebannasayininga nabo baagize abamu ne basayininga oluvannyuma era oluvannyuma lwa Leader of Opposition okusayininga Joel Ssenyonyi abalala baalabibwako nga nabo bazze babeere nga basayininga ku petition eno kati wetwogerera omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ne banne bano abana kati ge bakaaba ge bakomba olw'ensonga nti emikono finally gimaze okubanga giwera ensonga tebakyasobola kugyekweka tebakyasobola kugivaamu tebakyasobola kubeera nga bagizza ebbali era wetwogerera ensonga eno egenda kujja ku fulo eya palamenti waliwo wano ekiwandiiko ekikakasa bino nga kifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post nga nakyo kikonfaminga nti omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo emikono amaze okubanga agiweza njagala kubeera nga nkusomera mu kiwandiiko kino obeere nga okitegeera bulungi nnyo gwampuliriza ekiwandiiko kino nga kifulumidde ku mukutu gw'egambye ogwa Nile Post wano nga bagamba Ssekikubo meets required number of signatures to censure Mpuuga and group nti omubaka Ssekikubo finally awezezza emikono egyetaagisa egy'ababaka ba palamenti okubeera nga ate ensonga eno ejja ku fulo ya palamenti ebeere nga eteesebwako oba nga ekubaganyizibwako ebirowoozo uleeza the censure motion will be tabled before the parliament after the house is recalled from recess jukira parliament bagiwandiikidde olunaku olwajjo ng'egenda kuddamu okutuula olunaku olwokubiri officially ennaku z'omwezi ejja kubanga 30 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV kati wano nga bagamba nti parliament weekomerawo eno ensonga egenda kujja ku table oba speaker ku luno agenda kuyiya kabadi ki okulaba nga agiremesa oba agenda kusala magezi ki okulaba nga agiremesa naye ndi mu kiwandiiko kye nkusomera ensonga ebeere ng'etambulira ddala bulungi nnyo ekiwandiiko kino nakyo kyongera okuba nga kikanfaaminga kikakasa ensonga eno wa weetuuse n'obutuufu bwayo okubeera ng'emikono giweddeyo 177 ababaka abasayininga twabakusomera n'ensonga endala kanzije nkumalireyo ekiwandiiko kino sigala ng'ogoberera omukutu ogwa Redzone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati nga tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino kyenkugamba gwe mugana nga mpuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV Ssekikubo oba amawulire wano nga gagamba the movers and seconders of the motion seeking to impeach 4 commissioners of parliament have announced that the hunt for the required number of signatures is over after hitting the 177 signatures needed to table the motion nti bano abakulembedde oba batembeeta
ensonga y'okugoba ba commissioners mu parliament wa mu office zaabwe n'abaasemba kino bategeezezza nti essaawa yonna ensonga egenda kubanga ejja ku fulo ya parliament oluvannyuma lw'emikono 177 egy'ababaka okubanga kimanyiddwa era kikakasiddwa nti emikono bagifunye. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole ensonga ebeere ng'etambula. According to Remiyaga County Legislator Theodore Sekikubo, the realization of the required number of signature is a sign that there are members of parliament who are committed at cleansing parliament of corruption. Jukire mabega kawo parliament babadde bagitaddeko ekifaananyi nti buli banguzi era diiru zonna zikutukira awo. Kyova olaba nga n'abavubuka b'eggwanga erya Uganda ba Generation Z basiibye beekalakasa olunaku olwaleero ngera bwe bazze bakola mu nteekateeka yaabwe eya March to parliament. Kakati bano bagamba nti abamu ku babaka babadde baganye okusayininga oba oli awo nga bo bagamba nti ensonga baba baleetedde parliament ate nga ye house mwe batuula okulabikira ddala nti be bali b'enguzi bennyini. Lwaki bawagira ekyo? Era mulimu n'abavuddeyo nnyo nga bagamba nti nze sisobola kujja Mathias Mpuuga olw'okuba muganda munnange. Kati Sekikubo agamba nti kati bano baleka bazuukuse ne bategeera nti ekyamazima okutaasa erinnya lya parliament n'okwetaasa ffe abantu ssekinnoomu tuteekwa okuba nga tuteeka omukono ku kiwandiiko kino oba petition eno. Even when the movers and the seconders of the motion seeking to impeach the 4 embattled commissioners of parliament by Thursday needed only 1 signature to hit the required number of signatures, they have been able to collect more signatures that is needed to have the motion tabled on the floor of the parliament. Bano nno ku lunaku welutuukidde olunaku olwokuna babadde banoonya omukono gumu gwokka nga gwegubulayo, wabula kigambibwa nti n'emikono 177 girabika n'okusoba mu gisobyemu. According to the movers and seconders of the motion, the hunt for the required signatures is done and a relief to all those that want accountability of the 1.7 billion Ghana shillings that was illegally shared by the 3 commissioners and the former leader of opposition Mathias Mpuuga. Sente ezo zetwogerako. Sekikubo and the colleagues say the realization of the required number of signatures is a sign that they are committed legislators who want to fight against corruption in the August House. Sekikubo ne banne bakkiriza nti emikono giweze era nekibasanyusa nnyo oluvannyuma lw'okuba nti baginoonyereza ebbanga. Era agamba nti kitulaze nti ababaka bangi gye bali nga bagumu era nga bakyayimiridde ku nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kyovula nga beewaddeyo ne bagamba Mpuuga oba oli muganda wange oba oli wa muganda munnange, ensonga bwebanga ya buli bwanguzi tulina ogikwatako. Naye nkugambye jjukira bino byonna bigenda mu maaso nga n'abeekalakaasi bakyalemeddeko n'ensonga yaabwe ey'okutambula nga bagenda ku parliament okutuusaayo petition yaabwe, okwemulugunya kwabwe, okulaga obutali bumativu kwabwe ku nsonga ez'enjawulo. Naye ng'ensonga esinga obukulu buli bwanguzi kwegabira ssente ey'omuwi w'omusolo ekikudde ejjembe mu parliament ey'eggwanga Uganda. Bino we bijjidde nga n'abeekalakaasi basimbye Nakakongo. So abasinga obungi balowooza nti oluvannyuma lw'abantu okuba nga beekalakaasa kireetedde bano okubeera ku pressure ne baba nga balina okusayininga ababadde tebasayininga. Kyovula nga Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Akampulira, Esther Afoyochani ebyabwe si birungi wetwogerera gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nkugambye essaawa yonna parliament weddiramu okubeera nga etuula eno y'ensonga egenda okusooka ku fulo ey'okuba nga ate baggibwamu obwesige baba bagobwamu ofiisi zaabwe. Ate ejjukira ennaku zino waliwo n'opportunity ey'okuba nga bagenda kukwatibwa bateekebwe emabega w'emitayimbwa nga bavunaanibwa ogw'okulya enguzi, okwegabira ssente y'omuwi w'omusolo n'okudiibuuda ofiisi zaabwe, kukozesa obubi ofiisi zaabwe. Oli ku Red Zone TV weekuumireko byonna ebinaavaayo tugenda bikuwa otegere babakoze eki kyekigenda okuba nga kiddako n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wano ku Red Zone TV tugenda kubeerawo byonna nga tubikutuusaako.